muhasabatu nafsi tukyogedde nga nsonga nkulu. Thaniyan luzumu fi'li alkhairat, okulaazamu okukola emirimu emiki emirungi. Al istiqamatu, obutakutukawo na mirimu mirungi. Mwanadamu yetunuddemu n'alaba bw'ayimiridde, genda mu maaso lafubana lulunkanira ate emirimu emirala emiki emirungi. Ekyo Allah kyatwagaza kitibwa al istiqama. Baulama batulaga nti kitibwa istiqama luzumu fi'li alkhairat, luzumu fi'li almadha alkhairat, okuyitiriza okulaazama obutakutukawo na mirimu mirungi, nga buli kaseera otambula n'emirimu emiki n'emirimu emirungi. Era ekyo nno mwana tukiina empeera nnene nnyo. Buli wobeera mu banadamu nga tokutukawo na kukola mirimu mirungi, wallahi kiriko empeera nnene nnyo. Olw'ensonga tukimanyi bulungi omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala teyatuwaayo kawaazi kamujooga. Seka wali osanzeko ayange ugaba nti ukasa mumala kino awo musobola okukola ebyammwe ne munywa namwako awo ne mumukolamu ku bigambo awo kati omulala zino essaawa nga munsinza. Seka Allah teyakituwa ekyo, wabula okuva ku ntandikwa y'obuwangazi bw'omwana Adamu, kuva ekitabo kyo ekyaggulwawo, Allah akwagaza kintu eki kubeera kumulamwa ila akhiri hayatika, paka ku nkomerero y'obuwangazi bwo fayiro wegenda okuggalwawo. Allah akwagaza manhaju almustaqim, programu entebenkevu bulungi, programu enambulukufu obulungi ey'omusinza Allah gyatwagaza. Tiyatuwaayo kawaazi nabwe kityo okulaazama emirimu ebirungi. Ekyo mwana Adamu kibeera mu programs n'atambula najjo, waafunamu nakusu n'asaba Allah amuzze ku mulamwa nadda. Ekyo Allah kyatwagaza. Naam, kakati Allahu jalla wa ala yayogera ku baana Adamu abo abalaazama emirimu emirungi tebakutukawo najjo. Naam, yagamba inna alladhina qalu rabbuna Allah, baana Adamu abo abagamba rabbuna Allah, Allah ye mulezi waffe, yani bakkiriza Allah, thumma istaqamu, ne basigala ku mulamwa gw'okumusinza tebakutukawo nagwo. Naam, tatanazzala alayhimul malaika, Allah abasiza bamalayika mu kaseera k'okufa we twetaagire nnyo obuyambise katubeera beetaavu mu kaseera k'okufa. Tukira tebasobola kutaasa kiseera ekyo, taliyo okujjako Allah nga yakkirira asazeho n'agamba kati ati akomaawo ako mu kaseera ako n'okakombako n'otafa kyebaga nti yakoze eki. Kati mu kaseera ako nga tuli beetaavu nnyo okuva eri Allahu jalla wa ala, yatugamba Allah atussiza bamalayika alla takhafu wala tahzanu, nga boogera bigambo birungi gye tuli, abange temutya, abange temunakuwala. Ababadde bakola emirimu emirungi bye bafuna ekyo, abadde bawangaliranga ku manhaji entuufu y'okusinza Allah, azukkira ku programu yakusinza ani? Allahu jalla wa ala. Naam, ku mwanadamu azuukuka ku makya ng'ali piwa, ngire bwe twatandika omwaka gwaffe guno nga tuli piwa bulungi, tetuyinaamu kabi konna, si bwe kiri? Mwaka gutandika nti leero lumu nga tolina kibi kye waagukoleddemu, si bwe kiri? Kati mwanadamu ye ne yeedibaga n'atandika okwonoona, n'ayonoona, ne guggwako ng'akuŋŋaanyiza byakuŋŋaanyiza. Mpaka yakyogerako n'agamba kullu nnaasi yaghdu, hadithi mpanvu naye ng'eggwako yabu Malik al-Harith bun Asim al-Ash'ari yagamba kullu nnaasi yaghdu fabai'u nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Mwanadamu akira ku makya n'atunda omwoyo gwe ng'abadde pyuwa, talina kye yakoze, azuukuse, talina dhambi lyonna, ali mu lunaku lupya.
fabai'u nafsahu natunda omwoyo gwe nagutunda atya famu'tiquha au mubiquha agutunda agubbulula yani nga agukozesa emirimu emirungi Allah gyakola ki gyayagala nasoma ku dduwa nga yakazukuka ali ku buliri bwe tannavaako natendeeza ku Allah naleeta ku istighfar tannava ku buliri nafuna ku udhu nasala yawo ku sunna wa qabliyatu salatu subuh yakazukuka namala nagenda muki mu swala yennyini nagimaliriza naleeta ku adhikari nasoma ku Quran nayingira mu lunaku lwe nakola emirimu emirungi omwoyo gwagutunda agubbulula agukozesa mirimu miki yeyesalirawo au mubiquha oba omwanadamu asobola okukeera nga ye omwoyo gwagubbika buki okukozesa mirimu mibi nakeera ku makya tamanyi nanti bategeezako niko Allah swala tebimukwata kate akirira ku abudde bwagenze ddaga mirimu keera ku uyo fulumye mu nju nedduweve wakati agisomye ali awo nabbika bubbisi mutima gwe banazuuka agenda otula ino sooka mpe nzuukuse girlfriend wange tanasoma adhikari za kuzuukuka asooka weereza girlfriend message yoko amuzuukusa surprise message ndi olabye we nakubyeyo ka surprise awo ku makyanga tokasuubira namuzuukusa subhana kati bwati omwanadamu gyesalirawo ye okutunda omwoyo gwe ng'agubbulula nakozesa emirimu emirungi Allah gyayagala oba okubeera ng'agubbika ng'agukozesa ebyo Allah byatakola ki yesalirawo yamanyi bw'atambuza programs kakati nabwe kityo mu kaseera wali Allah kaseera k'okufa kw'omwanadamu Allah amukolera enteekateeka bamalayika ne bajja nga beesabeesa mu mbeera esinga okuba ennungi alla takhaafu wala tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tu'aduna ne bamusanyusa ne bamuwa amawulire g'essanyu nti Allah akuwadde ejjana omwanadamu alina ebifo bibiri alina ekifo ky'omuliro alina n'ekifo ky'omujjana wabula emirimu gyaffe emirungi gye gikusembeza ku kifo kye ekirungi yani eky'omujjana buli wokola nokola falhamdulillah osikolerera ekifo kyo omwanadamu buli waagira akolera ekifo gyekiri olede ekyomuliro akolerera kubeera ng'akifuna nabwe kityo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala naddala ala akhiri hadhihi sana ddala ku nkomerero y'omwaka gwe tuli mu nnaku z'omwezi 18 kyetugambye mwaka gugenzi dhulhajji gwe mwezi ogusembayo mu mwaka nabwekyo tufeeyo nnyo ekisookera ddala twogedde ku muhasabatu nafsi kwebala abalamu buli woneebalamu ojja ttereeza bw'oteebaleemu seeka togenda kutegeera bw'otambudde nam bw'oteebaleebalemu togenda tegeera bw'otambudde era chances are high nti togenda nakumanya nti osobya Allah weetaaga n'omwenenyeza teziriwo wabula buli weetunamuno subhanallah olwaleero batugambye okwebala kati kuno kwetwogerako kwa mwaka ne kuli waliyo okwa buli lunaku omwanadamu tanneebaka n'atuulako kaawo kalwaleero ntambudde nti ekyo omwanadamu musiraamu ayina essuubi ayina tageti y'okufuna ejjana ya Allahu jalla waala ekyo yandikikoze nga yaumiya n'atuulako awo kalwaleero nsadde swala mmeka mujjama eno tulamu nga mutufu talinayo neegi gyasalidde muki bonero obuba bukendedde oba buke oba okyavuganyaawo sajja akedde ku makya asadde mujjama n'asalirako ne sunna zaako zonna swala zonna ez'olunaku muba mukyenkana naye Allah akusobozesa n'ozisala nakyo kikulu kati mwebaze oyongeremu amaanyi omwandamu buli weetunamu ati addamu amaanyi oba yeeraba obunafu bwe n'abeera ng'ayongeramu amaanyi g'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala ekisembyeyo kyetwogeddeko
قبل الدخول في الدرس اليوم twogedde ku kigambo kya istiqama okugenderera n'okukola emirimu emirungi oluvannyuma lw'okubeera nga twetunuddemu twebazeebazeemu tweraba kati ate okugenda mu maaso n'okukola emirimu emirungi ekyo Allah kyatukola ki kyatwagaza ffe abanadamu abataweebwayo ka chance konna kajeemeraani Allahu jalla waala essaawa zaffe zonna Allah tusuubira kubeera nga tukola mirimu egyo egigenda otugasa yaumul qiyama nabwe kityo twalaba biidhnillahi taala kitaabu tahara baabu almiyahi twalaba wano emiryango ng'omulyango ogusooka mu kitabo kyaffe kino baabu almiyahi omulyango gwokubiri baabu al-aniyati wa baabu qada'i al-haja twabivunula bino twabivunula al-aniyati ebyombo byetufuniramu ki wudhu baabu qada'i al-haja mulyango gw'okumala ekiki ebyetaago bekyetaago ekyetaago ekitono n'ekyetaago ekinene baabu asiwaaki omulyango gw'okusenya kusenya kigambo kikulu nnyo mbaka sallallahu alayhi wasallama yatulagira ekigambo ekyo n'amaanyi ge gonna yatukubiriza okuba nga tukola ki okutuuka ku extent eraga nti okusenya kuno kwandibadde na farata oba hadithi egamba eti baka tugamba singa tekwali kukaluubiriza umma yange la amarutuhum nandibalagidde owulira ekigambo ekyo nandibalagidde okubeera nga bakola ki nga tebannaba kuyingira mu swala kati okusenya kigambo kikulu nabwe kityo tujja laba baabu siwaaki tusenya tutya tusenyesa ki tusenyawa muntu asoberawo ng'asenya naye nga tamanyi kusenya bakusenya bati abamanyi amannyo bagasenya bati omuntu amaliza osenya nagenda owulira nga olusato oluva mu kamwake luni ng'asenyeza bulungi ekitegedde era tusenya ddi waliwo abamu nga yamanyi tusenya ku makya wokka nga twakazuukuka era nga bwate wawangaala kuwangaazibwe bonna asenya ku makya nga yakakola ki seeka nga yakazuukuka naye nga kyandibadde kyabbeeyo okubeera nga omwanadamu asenya mu bifo bya mirundi mingi awalan oluvannyuma lw'okulya ekyo labudda aba alina okusenya amannyo batulaga abamanyi baffe nti oluvannyuma lw'okuba omuntu ayogedde nnyo kwogera ennyo yandiyisizaamu kuki n'okusirika ennyo ate era yandibadde akola ki ayisaamu n'ebifo ebirala bingi kakati eyo omulyango mweguli baabul wudhu'i emiryango gino ndaba enteeka gyeyagitegekamu baabul wudhu'i omulyango gwa wudhu baabul masi ala al-khuffaini omulyango gw'okusiiga ku stocks tusiiga ku stocks ki tegedde tujja biraba biidhinillah baabu nawaqidil wudhu'i mulyango gwogera ku ki ku byonoona wudhu kubanga wudhu omala ogifuna ate esobola era okwonooneka labdu kimanyikiddwa bulungi kati byonna tugenda byogerako ebisobola okwonoona wudhu y'omwanadamu gy'aba amaze okufuna baabul ghusli omulyango gwogera ku kunaaba gwa munaana n'ogw'omwenda baabu tayammami omulyango gw'okutayammama yani isti'maalu lmaadha atturab kozesa ettaka badalan min almaai nga olikozesa in the exchange of water olw'ensonga eziba ziguddewo awalandi mazzi gasobola obba tegaliwo kyakubiri khawfu istimaali lma otidde ogakozesa olw'obulwadde kitegedde oba wujudi kubeerawo kwa yani omwanadamu alina ebikosefu alina ebiwundu ku mubiri ekitegedde bulungi
ebyo nno tusobola okukola tamamu ngera bwe tujja olaba n'omulyango oguddirira ogusembayo baabu izalati najasa omulyango gw'okwejjako eki obukyafu n'ogusemberayo ddala baabul haidi omulyango ogwogera ku ki ku musaayi gw'abakyala ogwa buli mwezi oguyitibwa haid. Tulabe hukumul haid aqallul haid tujja laba ekiseera ekitono oba sinnul haid aqallu sinnil haidi myaka gisookera ddala omuntu gy'asobola ogenda mu haid ekitegedde bulungi. Tulabe aqallu damul haid musaayi gwa haid gumala kaseera kyakatono. Tulabe ghalibu damul haid musaayi gwa haid kiseera ekiri ghalib yani ekiri common oba ekimanyikiddwa abantu abasinga obungi kye bagenda mu haid. Tulabe ne aktharu damul haid ebbanga eddene omuntu lyasobola okubeera ng'agenda mu ki haid okusinziira ku bujulizi bwe baleeta mu kitabo kino. Nabwe kityo twali tunnyonnyoddeko ne tugamba kala sheikhuna seeka waffe hafidhahullah yabeera ng'atugamba nagamba wa hadha tartibun mantiqiyun yani ajibun. Tartibu eno gye tuva okulaba eno engeri gye yarattabamu abwaabu ajibun yeewuunyisa kubanga yaleeta omulyango ogusooka ng'oguddako gunaasaba ekifo ekyo kyegukola ki kigulimu ekitegedde bulungi era nga n'omulyango oguddako nga nagwo era gunaasaba yani nga gusaanye. Mathalan yagamba wano fataharatu okwetukuza kuba yani gwe mutwe gwaffe kitaabu tahara yagamba fataharatu la takunu tekisobola kubeerawo illa bilmaai okujjako kibeerawo namaki kyovula atandika na mulyango gusooka mu mutwe gwaffe guno kitaabu tahara yagamba babul miyahi tetusobola kwetukuza na kirala ne tukakasa okwetukuza kwaffe okujjako namaki namazzi era ebirala bino byonna nfuufu bikitugenda bbira n'ebiyingirawo ddi ng'amazzi gano gamaze kukola ki awala ni gabuzi obanga tosobola gakozesa kitegedde bulungi. Kakati tahara tesobola kubeerawo illa bilmaai okujjako namaki ebeerawo namazzi kitegedde bulungi. Faja'alahu awwal yani awwal albaabi era yabeeranga babul miyahi yagufuula omulyango ogukola ki ogusooka kuba mutasobola kwetukuza okujjako namaki yetukuza namazzi. Thumma tawaddaa almiyahu fil aniyati oluvannyuma yazzaako omulyango babul aniya yani babul aniyati omulyango gw'ebyombo. Tosobola kukozesa mazzi nga tolina kyombo kyogenda gateekamu. Mathalan akadomola edda bakozesanga obubinika obujjukira seeka nabuwulirako nange saabulabako naye nabuwulirako obubinika tegedde bulungi. Kakati tosobola funa ova okujjako ng'olina ki amazzi ng'owegali ate amazzi awo ng'ogataddemu ki n'ogateeka mu kyombo kyova olaba babul aniyati yagifuula nga mulyango gwakumeka gwakubiri. Ne tugenda ku mulyango wokusatu yagamba babu qada'il haja kati wana akyogeddeko yagamba thumma la budda min al istinjai vanyala okuba ng'ofunye amazzi go gatadde mu kadomola la budda min al istinja awo oba olina okukola ki oba olina okukola istinja eri oyo yenna ayagala okukola ki okukoza yani okumala ekyetaago nga nekibayita istinja istimalul maai kwe kukozesa amazzi inda qada'il haja mu kaseera k'okumala ekiki ekyetaago. Era bwe gabulawo awo tugenda kukiddako istijimaaru okukozesa amayinja amafunfugu si mayinja amafunfugu n'ebyo ebisobola yani ebisobola okudda mu kifo ky'amayinja ebikozesebwa mu kifo ky'amayinja singa gaba awalani nga tegaliiwo. Ekyokubiri nga bwe tutunulamu ng'amayinja gano tuyinza obutasobola gakozesa mu kifo kye tulimu. Mathalan katulina toilets katusobola twalayo mafunfugu goseeka
toilet y'amazzi bakulaba okwataganye n'amafunfugu gagenda kuziba bakitegedde bulungi nga naye kennyini era olaba tekikola ki kati ate tugenda kukozesa makama tugenda kukozesa ekyo ekidda mu kifo kyaki kyamayinja nga gyeki toilet papers n'ebirala ebisobola okubeera nga bikozesebwa mu kifo ky'amafunfugu. Kakati wano agambye omwana Adamu kati afunye amazzi alina akadomola asobola okukola istinja istimaalu lmaai inda qadaa'i lhaja qabla alwudu'i nga tannaba kufuna wudu. Okitegedde bulungi. Thumma yusannu assiwaaq yaddako baabu siwaaqi gwe mulyango gw'okuna nga tonnafuna wudu yusannu kiri sunna omwana Adamu okuyisaamu. Era omubaka yatulaga nti kyandibadde nakyatuteeka naye yatya kukaluubiriza ummaye n'ekyo kyokka ekigambo kitulaga nti okusenya kuno kwatteeka n'omubaka okuba yatya okutukaluubiriza asenye buli kaseera kambaleke naye ng'ekirungi kukola ki hatta omubaka kigambibwa ne mu kaseera k'okufa ebimu ku sunna ze yasembayo okussaako essira ery'amaanyi assiwaaku kusenya yayisaamu. Hadithi zitulaga nti yayingiranga mu nju okujjako omulimu gwe yasookanga okukola bakyala be batunyumiza yasookanga kusenya nga yakayingira mu nju. Kitegeeza kigambo kiki? Kigambo kikulu kinene nnyo. Nabwe ekyo kyatugambye kabla alwudu nga tonnabafuna wudu yusannu siwaaku kiri sunna okubeera ng'osooka n'okola ki noyisaamuko kabla alwudu'i nga tonnaba kufuna wudu. Fa idha tawadda'a wasala ila ghasli rijlaini omwana Adamu wagenda mu maaso n'okutawadda afuna wudu wasala asobola okutuukira ddala ila ghasli rijlaini mu kubeera nti anaaza ebiki ebigere bye era n'atugamba kad yajidu alayhima asobola obbisangako khuffaini nga yabyambazza khufu oba ebigere bye yabyambazza ki stokes nga tasobola biyiwako mazzi ate nga omubaka yatuwa rukusa nti omuntu asobola okusiiga ku stokes. Kyova olaba yaddako baabu yaki baabul masi ala alkhuffaini omulyango gw'okusiiga ku ki omulyango gw'okusiiga ku stokes. Kyokka twaziina enkya tewali tawaddaa wasala ila ghasli rijlaini wagenda maaso n'okufuna wudu wasala ila ghasli rijlaini atuuka kukunaaza ebigere kuba nakyo kitundu mu bitundu bye tufunamu ki wudu. kad yajidu alayhima asobola osinkanirako ddala ku bigere bye ebibiri khuffaini ng'alina stokes yayambadde ki yayambadde stokes. Thumma kad yatawadda kitegedde bulungi kati kitegeeza asobola ozisiigako stokes ze era tugambye omulyango ogwo yaguleeta baabu almasi ala alkhuffaini okitegedde. Thumma kad yatawadda thumma ya'ridu lahu 'aridun mimma yanqudu alwudu'a asobola mu kufuna kwe wudu asobola okusinkana ne wabaayo ekyeyoleka gyali mu ebyo ebikola ki ebigwawo obugwi ne wabaawo ekigwawo mufajaatan yani accidentally. Kitegedde bulungi mimma yanqudu alwudu'a mu ebyo ebyonoona ki ebyonoona wudu okitegedde bulungi. Thumma kad yufaja al-insan bima yujibu al-ghusl yani mwebyo bisobola okubeera nga bimuleetera okunaaba. Kiri eri tukirabye abadde ayogera ku ki baabu nawaqidul wudu omulyango ogwogera ku ebyo ebyonoona ki ebyonoona wudu. Kati mu kufuna kwe wudu asobola okufuna ekimukola ki ekimumalako wudu boli abadde akyafuna wabaawo ekigwawo nekikola ki nekimmalako wudu. N'agamba thumma kad yufajaa wayinza okubaawo ekigwawo fajaatan yani kibwatukira olyono omuntu
bima yujibu al-ghusla mwebyo ebyetaagisa okubeera nga bimu anaaba. Ekitegedde bulungi atulaga tarutibu nti yagitendeka naye nga agambye ajibun yeewuunyisa buli kye yaleetanga kyajja kigoberera okusinziira nga obaolyawo bwetaavu eri omuntu wewandibadde. Kati wano mu kufunako udhu asobola okufuna obaolyawo ekyo ekimukakasaako okubeera nga akola ki ng'anaaba. Ekitegedde bulungi oba nga tannaba kufuna udhu nenabeera nga yesanga nga yeetaaga okunaaba. Waliwo ekizuuso ekiguddewo batwala abamabega ali twalaba hadath netulaba yanqasimu alhadath ila hadath alakbari wa asghar. Lwekizuuso ekinene n'ekitono. Kati niwagwawo ekinene nga kimwetaagisa kunaaba kuba twalaba ekitono tekikunaabiswa. Ekizuuso ekitono tekikukola ki mathalan ovuddemu omukka ekyo tekikunaabisa. Ekitegedde bulungi ogenze n'okunkumula ekyo ekizuuso kitono tekikukola ki naati waliyo janaaba. Ekitegedde bulungi ate ogenda kukola ki mweyo ogenda kunaaba. Okitegedde bulungi nagamba fayajidu najasatan ala thawbihi au badanihi au makani salatihi. Kati mukugira atera aba akyali mu process eyo ali mu gundi y'okunaaba atasobola okwesangako obukyafu kuba ye baabu eddako baabu ijtinabu najasa yani agambye baabu izalatu najasa omulyango gw'okwejjako eki obukyafu. Kati ayinza okuba alimu eyo process neyesanga omubiri guguddeko obuki oba neyezuulako obukyafu obwagudde ku muki ku mubiri oba mu lugoye lwe oba makanu swalatihi ekifo wagenda okukola ki okusaalira nga labudde aba ayina obiyonja kubanga enajasa we tugizuula ku mubiri obukyafu tugenda bujjawo bwe buba mu lugoye tugenda bujjawo kabula as-sala. Weba mu kifo tugenda osaalira tubukola ki era tugenda bujjawo. Kati ogwo omulyango nagwo yaguteekamu yaguyita baabu izalati najasa omulyango gw'okwesamba oba ogw'okwejjako eki obukyafu. Kitegerekese bulungi. Kakati nagamba fa'ataahu almusannifu ahkama izalati najasa omulyango gwe yabeera nga aguwa erinnya ahkam mateeka agafuga okubeera nga twejjako obukyafu. Thumma khatamaha bibabil haidhi nabeera nga yafundikira yani omulyango guno oba ekitabo kino kitaabu tahara yabeera nga akifundikira n'omulyango guyitibwa babul haidhi omulyango ogwogera ku misaayi gy'abaki ku musaayi gw'abakyalo guyitibwa haidh. Kyala ayina emisaayi 3 tujja giraba. Kitegedde bulungi. Kisookera ddala al haidhu omusaayi ogwa buli mwezi ng'ogwo damu siha musaayi gwa bulamu gulaga bulamu bwa mukyala era nga si kamogo omukyala oguvaamu. Era omukyala akera ku makya n'atandika okwebuzaabuza ayiiya amagezi agejjamu okuba nti tagenda mu musaayi guno ekyaba akola ati kyabulabe nnyo eri omubiri. Allahu jalla waala yateekawo sisitimu eri abakyala bano babeere nga beerongoosa ng'emibiri gyabwe girongooka shahariya buli mwezi. Era ezo ezimu ku factors oba ensonga ennene lwaki omukyala ono obulamu bwe bwawaggulu nnyo kuba omusajja. Obadde okimanyiseeka omusajja ng'alekeddwawo n'omukyala nga tebabawadde kyakulya musajja yasooka okufa nibabiiraawo babamye ebyokulya omusajja afa ng'omukyala tannafa. Lwaki? Ebimu ku ebyo ebifuula omukyala ono okuba nga w'amaanyi afuna renovation mu mubiri gwe ya buli mwezi n'avaamu omusaayi omuki era bafukaha baguyita damu siha musaayi gwa buki gwa bulamu gumuyonja ne gumuzza bupya. Ekitegedde bulungi.
Omusaayi ogwokubiri gwe musaayi oguyitibwa annifaasu, omusaayi gw'obuki gw'obuzadde, nga guno gujja aqiba alwiladati, oluvannyuma lwaki lw'okuzaala, era nga guno omusaayi nagwo guyina ekiseera kyagwo ekitono. Waliwo ekiri ghalibu ekisinga abantu abasinga obungi kye bagenderamu, ne aktharu omuntu asembyeyo okubeera ng'avaamu omusaayi guno ogw'ekizadde ng'aluddewo nnyo banga ki, nagwo tujja gulaba ng'ogwa haidhi wetwagwogeddeko, kube twabyogedde ebyo bisatu kuki aqallu damu lhaidh, ghalibu damu lhaidh ne aktharu. Kati waliyo n'ekitibwa al istihadha. Al istihadhatu kyekikulukuto mu lulimi Oluganda, nga guno damu maradhin, musaayi ate gwo gwa bulwadde. Ekitegedde bulungi, gufuluma mu mukyala nga waliwo ensonga, oba gujjawo nga waliwo ensonga ezzeewo mu sisitimu ye. Mathalan, kisobola okujjawo nga kiva ku ngeri gy'oba oli awo ng'ayina bye yakola. Mathalan, kiri haramu okubeera ng'omukyala agenda mu nsonga ne bbaawe ng'ali mu haidhi. Eyo esobola okubeera nga sababu emuviirako okubeera ng'afuna ekiyitibwa al istihadha. Kitegerekese bulungi, omukyala ng'ali mu haidhi takkirizibwa kubeera nga kiri haramu kubeera ng'omutwala mu nsonga omusajja. Kati singa kikolebwa asobola okufuna ekiki ekikulukuto kyola atuwise eddamu maradhin, buba bulwadde. Ekitegedde bulungi, era tetusobola gamba kuba twagambye waliwo aqallu sinni lhaidh, waliwo emyaka egisookerwako nti omwana asoose okugenda mu haidhi asinzeeyo okuba n'emyaka emitono alina kuba na myaka emeka? Ekitegedde bulungi, gina okuba emyaka 9 bawulama gye balaba. Kitegedde bulungi. Kati tibagamba idha raa almar'a, singa omukyala alaba omusaayi n'agulaba qabla 9 sinina, ng'emyaka gino 9 teginnabakola ki kuweera, tannagiweza, hukuma hadha damu listihadha, gubalibwa nti musaayi gwaki gwa istihadha, kiba kikulukuto. Labye obusiraamu nina kye nawulirako gabaga omwana yagenze mu nsonga nga wa myezi, temwakiwulirako? Obusiraamu bwakinnyonnyola teguba musaayi gwa haidhi, ekyo kiba kikulukuto, ayina buzibu ey'omusaayi ogwo gulina obuzibu. Damu mara, musaayi gwa bulwadde. Tusobola omwana wa mwezi mulamulako haidhi, biki byoba oyogera n'abantu busaaga omwana wa myaka 2 yagenze mu haidhi, biki ebyo byoyogera? Bulimba nnyo. Kitegedde bulungi. Nabwe kityo tugenda laba ahkamu enamula y'emisaayi egyo, ow'ekikulukuto asaala atya, biidhinillahi taala, fiqhi ono biidhinillah amaliya practical. Kitegedde bulungi, tugenda musoma biidhinillahi subhanahu wa taala mpola mpola. Banabeerawo tujja funamu istifadat, kuba bino bye tukola mu buli lunaku. Tuwasa abakyala, tusobola omuwasa nga wa kikulukuto seeka? Tekisoboka. Sinze bw'omala bakebera nolaba atali wa kikulukuto gw'owasa, sobola omuwasa nga Allah bw'ati bwe yamukola ki, seeka nga bwe yamugerera. Kakati tuwangana nabo tutya abasaala batya n'ebifaanana bwe bito biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Abyo tujja kukomaawo hasiba alwaqt, tujjako nga waliyo ekibuuzo, tujjako nga waliwo alina kyabuuza 1, 2, dakiika 1, 2 ezisigadde zaaweddeyo nadda. Waliwo alina kyayogerayo oba kyagamba? Naam. Salaam.
tonnalulaba olulabye ogenda kusaala kasita olulaba tonnasaala ogenda olaba ne olulaba ng'oli mu swala yani ky'olina okukola kubeera ng'olwejjako newe kaba katambala n'ojjukira nti kalimu obukyafu osobola okuba nga wakakozesezza mathalan wabadde ewantu nga toyina mazzi ekitegedde bulungi n'okunkumula kojoba si olimi Luganda kojoba limi Luganda shekhe n'ofuuyisa oba n'okunkumula oba n'omala ekyetaaga ekitono then nolanga ekirina okutaasa katambaala ako koyina tolina kikola neweerongoosa nako ate n'okazinga n'okateeka muki matala munsawo kati wobeera mu swala manyi shaitaani yeeyagala nnyo ebyonoonesi esobola okujjira n'ekujjukiza gale oyina kaki tambala kalimu omusulo kakyafu wemala nekugamba naye ate ogenda kateekawa kasibeera nako saala nako kyolina okukola oba oyina keesamba nokajja noba oli muswala nokakanyuga kitegedde bulungi notasaala nako kati n'olugoye bwe lutyo otegedde ntuliko osobola oddwejjako osobodde yani woba osobodde oddulaba ntuliko obukyafu lwesambe lwejjeeko ogende mu maaso n'eswala tonayingira mu swala ate ekyo kiri wadihun jidda kitegeeka bulungi ate beera ngulu ojjamu olugoye oluyambala olulala tonayingira mu swala ng'oli mu distance mpanvu genda olulongoozi teeka genda olulongoozi bale tusalira mu lugoye lukyafu lulikola genda mu kiyigo olulongoozi oluwozeeko oluveemu obukyafu twagenzeeko obukyafu kyobo butavaamu era banaalunyiriza bati era bwe banaabalunyiriza bajja ddooza kyoba okola genda olowooza olukunyeewo teekeko ne kasabbuuni bookafunye biri mutereere kasa ekisookera ddala najasa yennyini najisa ayinu najisi yennyini evaawo ne riihu akaswako ekitegedde bulungi ebikulu oza tujja kukomako ekyo naam okusanambala ati ndi mukazi